bulungi golaba obukulembeze buteeke ebbali ndi mukozi beera nesimbeewo okutereeza mulimu sesimbeewo okulembera kyalo so mu mulimu bye tutereeza be bakozesa abantu ne batakola ki byonna tugenda biterereza omwo tumanyi nti bapromota tuba registeringa ba DJ tuba registeringa ba producer tuba registeringa tumanye nti ffenna tuli mu chain emu. Wentunuli olimba zakayo artwork yafulumiddeko ayina ekifaananyi ekyenjawulo video egenda kujjanga ne artwork afaana nani waliwo gwafaanana so video tugisubire nayo kugiramu ekifaananyi akwagwe simanyi wasoma ku bayibuli oba waiwulirizaako ku bayibuli zakayo yali wedda tax collector yali muwooza yalina chain ayinza oba tiyalina chain naye tekitegeeza nti n'abaana be tebaabe nazo tekitegeeza nti n'abazzukulu tebakola ki kati ate zakayo yali muwooza waki wakatale era nange mu kifaananyi nabadde ngezaako okunaleetinga obuwooza bwawa si katale nja kudda mu paati 2 banyonyola otutegezezaako ku ngeri gye wataliwo direct communication eri gwe candidate eyesimbyewo n'eri akakiiko akatwaliriza ebyokulonda lwaki waliwo ebbanga ddene nnyo ng'ate bano bennyini ogamba waba okwasa ssente zo mu kwewandiisa omanyi twesimbawo kutereeza ero bye bimu ku bye tulina okutereeza kyenkugambye nti walina okuba communication walina okuba transparency naye kasita tukuba ebituli okutandikira awo ku day 1 eyakalulu omanya wateekuba abaddewo biki ebituli bingi nnyo bayimbi bannange mbakunga nziramu bakunga oli wa kadongo kamu oli wa bandi okubaraga okuba hip hop oyimba ekintu kyonna ekyekuusa ku music ne woba owuuna buwuunyi nga music omwegomba bwegombe olina kuba mu umma mu bukulembeze bwaffe nno ogenda kufiibwako ddala gwabadde mu ndongo naawe asuubira ogikola ki okugiyingira music abadde yateekebwa ebbali ng'alibwamu buki nga naffe tukuba shows okusurvivinga wabadde ombuza structure yeyo gye bagamba ne bakola clusters okusobola okusoloza ssente ne batazirekawo chain kwezikonnekitingira naffe osanga omuyimbi erira nagamba sikulabangako nagamba office bagibanja nagamba tulina omulwadde mu ddwaliro kati nno nga kkubira gwe kinnoomu anti zakayo ayagala nnyo obulimu obwangu kati kano yakalabanga akaki akalimu bingi byabakweka tasobola bagamba nagenze mu office ne bampayo emiliyoni 10 nwanisa ono nasaba ne time akubira abayimbi kinoomu temulonda saha government tejja bayamba katufune ekibuuzo simanyi gwe oyagala kifaananyi otya omayinza ensina katufune Sanchez then tufune mwe mubuze ebibuuzo bisatu tugalewo Sanchez wangi ogeze n'ogamba nti abayimbi balonde bakuume n'akalulu bakulekere atusuubire naawe tobituddiza akalulu tugenda kulondera wali kano kangu nnyo kano kakiyimbi tuli batono nnyo eteketaganyo science mungi nnyo just bayimbi kasita banaawulira bajja kuvayo gye bali twesange ku national theatre kwolwo batulage ebibokisi tusuulesuulemu obululu bwaffe tujaguze mbalage pate weenaabeera nga biwedde oba tunadda wano king's sport ng'ennyama tugiruma kubanga buli kimu kiriba okujaguza tujja kuba tuwonye ate suuti njambadde katufune ekibuuzo kakalamu kano gifudde emboozi abantu bawanika ne basaba babuuze kubwogiraba oti bwosongayo omusajja ekibuuzo bali nga balemu amagezi kakalamu bamabuuza ekibuuzo weŋŋamba ebituli ebingi
ntegeeza nti ne muwuma mulimu abeegoba ku mulimu naye mwe temumanyi ngezo gaapu nkalu okitegedde kati tulina okuzibikira ebifo ng'ebyo. Ekibuuzo kyange ekisembayo njagala buli omu because okikonyeko nnyo mu statements era buli omu akiwulidde kyekyokuba nti nno bagamba singa saha ali akalulu oba singa agenda mu kulembeze buno gavumenti eno abantu gye beesiga okuyamba buli muntu tejja yamba bayimbi lwaki lwakuba odiringa nnyo ne magere kubanga ate ye omukulu ye bebekulu we yali atradresinga yagamba nti nno bwekigatta ne magere teyayogera wabula yakola bukozi ati nga we nkugambye lwaki gavumenti mukulu waffe kasita awulira erinnya Kyagulanyi amanya waliwo akalimu owulira kasita awulira erinnya eri amanya waliwo akalimu gwe tebereza abantu bangi aba endosinga bangi lwaki atunuulira omuntu omu yagamba wabakwatanga bu video wabagwiranga bugwizi n'obakwata bu video kasita yisamugwira gwali muti yakola ati yagamba gwe kyagatta ne Bobi Wine gwali muti kati kyekingatta ne Kenzo kuba naye yansayiningira kyekingatta ne Aruna kyekingatta ne Shiba kyekingatta ne Spice kyekingatta ne Chameleone kyekingatta ne Moses Matovo wa Afrigo kyekingatta ne Juanita Kawalya kyekingatta ne abayimbi bonna bansayiningira tujje embozi njagala nnyo mumanye abayimbi bonna bali vital. Kati ye yazudde relevance weri yogera ku saha enkyoli akatogo kyokka yerabidde obulwadde obwo bumulumidde ebbanga yeyongera bwesembereza. Kingisa omusajja Zakayo oba amanyirwa bebeko yavuddeyo n'agamba nti kirizagana ku mbaga ye oli muyite era gwe muyimbi omukulu alina okuyimba sente onazirya togenda kuyimba. Abaana b'emikwano gyange mukyala we mukwano gwange sina kiyinza kuŋŋaana oba sina kyandiŋŋaanye naye obuzibu baganya okwogera n'omuntu oyo akola ki aseketerera ate omulimu gwe bampagiriramu so ni wakati w'okubaayo n'obutabaayo ate wate nange nimba neyange kwolwo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.